Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Video nga obakoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasita okonna ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV erina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva e Busia era ng'onaasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviiramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ezeki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako obuloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 y'omukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviiramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko obuloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako vidiyo zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wena nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunoonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. Asiya abadde mukwano gw'abantu, Asiya abadde tasosola, Asiya tamanyi jjajja, Asiya tamanyi mwana muto, Asiya muntu waffe, Asiya amanyi erinnya lye bayita andi, amanyi erinnya lye bayita angu. Tuli twalaba asanyuka naye bannange tukulikira ekintu kikulu. Asiya tubadde tumusuubiramu bingi mukamwoca nga naffe agenda tujjayo wansi abali ku mmotoka. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Kitalo nnyo. Asiya abadde atusanyusa mu ngeri yonna ayinza okusanga oluusi mu mbeera ndala Asiya akuteekawo Etima libadde livaawa Asiya atayomba omuwa ekyokulya alya innocent Mukama oyo omuntu musasule kyasanze kyayogera naye yogera ekintu ekiva ku ntobo y'omutima gwo kyomanyi kyebasaasiya bakutegedde nnyo Asiya nakomera kumulaba twali kulumba era nga tuziika n'angamba anti naawe osiba okuziikako nti ye n'angamba nga kitalo nti kitalo nnyo nnyabo wiiki ewedde enakomera okulaba Asiya siddanga mukumulaba kati ngenza okulya nti Asiya afudde banzijje ne mu buli ningamba nti Asiya tannafa mu kuba olowooza bamulanga ki
bamulanze bwaserebu bwe Asiya bamulanze bwaserebu bwe tiwali kirala nakujjayo nina nakujjayo nina Asiya badayita buli wamu gagamba banaye munsabire ngenda kulinnya ennyonyi katata mwagaliza yandikoze ki ennyonyi yerese obuzibu omuntu ow'amagezi olina abaana oyinza okuttira Asiya ennyumba eri gye bamuzinga oyinza ogimuttira okujja obulamu Asiya wabadde bamuwalana ku kyalo kuno tewabadde ate Asiya abadde kiki emusinziirako okulowooza nti ayinza okuba nga attiddwa buti ekiva mu badokita abasawo bagambye nti bamutidde ennyonyi genda kunyonyi kyamutisizza era kubeera butu abasawo bennyini kiki omujjukira ku Asiya mmwe ng'abatuuze bannamwe Asiya abadde n'akusanga n'akusabira n'agamba nkusabire mukama akuwe emmotoka mukama akuwe omusajja Asiya zezibadde essala ze zabadde ng'ayogera okoma gy'olaba Asiya gwe zinkomye ennaku 3 nga simulaba era seezo naye Asiya okujja ng'ayogera n'agamba bane munsabire ngenda kulinnya ennyonyi kyekimutisizza kyetoka ekitisizza omwana eyo ennyumba gye baazimatusa kwata mwana wa munyonyi omuntu agenda okuba mulindooza ye n'asalawo agambe nti kakikola amuwa obutu ate banantegeera naye kati amazima gaga abasawo batugambye omwana yafudde butu ate tusobola okuwakanya abasawo lipooti y'abasawo mwagirabyeko gyo tetunaba kugirawo naye abadde Asiya nga abasawo bagambye baganda be n'ababadde mu ddwaliro mujje tulabe omwana ono tafudde eka omwana afudde butu kakati nga ffe tuddawo era nga tuwakanye tetusobola kuwakanya ti abadde Asiya ali mwana kika ki mu kitundu kyammwe eno kyadde nga yeyisa bulungi tetuna kitogera Aisha wabula mukama kisa amulamuza ekisa kyokka gy'alaga naye atufudde mu bulumi obw'amaanyi sayidi eno batugambye kubaddeko amagwanga mayitirivu naye naffe banange tulumiddwa nnyo ekitundu kyaffe ng'oyo omuwala otuvaako bannange ku nsi banange tuwulira ekinaku enaku etukutte ku mutima nga ffe abazadde naye mukama eyakikoze mukama naye amulamuze kisa kubanga bituweddeko ebyokwogera kati nange munzijege naye Asiya muntu w'abaana abaana basinga era abaami sinyumya abakyala tubuze afukamire eyakoze ebyo mukama ebyamusobako byonna mukama senga gwe tokkirizako nti ekyomutuwa alina endowooza ye kyeyagadde kyekyo ebyamusobako bana nange mbadde mukwano gwa Aisha naye kitalo nnyo eyasse Asiya abeere atuuke kunooza naye bamukuba ebyoma affe banange twasibiddwa nnyo Asiya mukwano gwaffe Asiya abadde mukwano gw'abangi bannaye Asiya abadde mukwano gwaffe nnyo era atusaba Katonda muwe ekiwummulo ekirungi kubanga eggulu lyekoleredde lino lyolaba lyonna lyeggulu lyakoze emikwano gye lyeggulu lyakoze ate emikwano gikyajja Uganda ate nga mbeera Kamwokya ate nga ndi kansala nze omukyala abadde ne Asiya okuva begenda ku nga 3 era Asiya mbadde mbeera nnyo naye era juzi twali naye awo najjako neewanga awaka tetunyumya bintu bingi nnyo naye kitalo nnyo olunaku wadde wakayita ennaku 2 kitalo nnyo okulabika nga Asiya nga naakabeera naye ennaku 2 nga zze newange ewaka tunyumiza ebintu bingi era mpadde entambula nnyo ne Asiya ebiseera ebisinga nze omukyala alanga muno ebintu ebyenjawulo ebyamawulire ate entambula mawanga ag'enjawulo ate nga ndi sipiika wa geto wa Uganda naye kitalo nnyo omuntu gwe tuwulidde nti bawadde Asiya obutwa Asiya abadde talina buzibu n'abantu Asiya ne waba takumanyi ne waba akumanyi ne wakusanga mu kkubo akubuuza awayu anti oli otya amannya go gwani njagala omeere mukwano gwo Asiya ekyasinze n'okubeera ng'abantu bano bonna boolaba emu Kamwokya Asiya
okujja wano sigamba nti Asiya nti bamwagala olw'okuba nti emusingi guvudde waka okuva ku maama ne taata bamukuzizza bulungi. Lumu maama waffe yatunyumiza. Maama wa Asiya atugamba nti azadde abaana bangi naye omukisa gwonna omuntu gwadde balabanga omuntu ali awo yamufudde kyali. Be bamuzimbidde okumaanyi ga Asiya bamuzimbidde ennyumba bamukoledde ebintu bingi abadde tajula era nga taata yajjako ewaffe n'atugamba nti kati nze newe mbasirabye eggulu ndirabidde wano abamawulire ate tebava waka abazungu nga tebava waka abadde amala wiiki eno okugwako wiiki ejja abadde agenda Dubai wiiki eddaka abadde agenda mu Amerika naye kitalo nnyo abantu abasse Asiya mu maaso ga Katonda tebagenda tusaba Katonda abasonyiwe nga tebagenda kuyingira era Asiya mu wiiki 2 abadde ava wano Dubai nga ne bamala dda n'omukola passports na buli kimu ne visa ng'ewedde era yajja ewange n'aŋŋamba kansala kuba abadde ampita nnyo kansala n'aŋŋamba kansala okimanyi ŋŋenda bweru namugamba ogenda netusabako ne Asiya netufukamira netusabako era nejuzi twalinawo meeting yawe ey'amaanyi ey'abaana abasomero ku TLC abadde asanyusa abato abakulu abakadde naye Mukama Katonda kyatugjeeko tetumanyi na kumanya nze kanyini amagulu gankutuse nensooka ŋŋaano ne ŋŋamba ddala kituufu era nsoose kulinda paka we mmaze ne ŋŋamba kantuuke era obadde tuli mu kuteekawo tenti awo tuli mu kutegeka nakati ngenda tulina okuzika Asiya nyoleddwa nnyo nga sipiika wa geto tutugenda Masaka naye ekitundu bagenda kutwongera okitubuulira mulamu wange gyenzaala abaana abonyebonye anaaza nze gyenzaala abaana abange abonyebonye n'abaana omu yali abadde mulala n'afa naye Asiya nali naye wali eri amanyi okujja wenkolera nambuuza mukataata obadde ki abadde amputa mukakojja amputa mukataata obadde ki Katonda babwenyumye Katonda babwensibye enviiri nemugamba nkaabosibye enviiri nemugamba Asiya webale kubeerawo mwana wange nawe bw'obeerawo naffe tubeera basanyufu webale nnyo Asiya nagamba maama tujja kulaba ojja waffe nemugamba kasito nze ŋŋendayo naye gwe sikusangayo kati mba ŋŋenze kusaba mu kyaki kati nemugamba akaviiri ako nange nzija okansibeko nagamba maama kuwekansibye kugamba ebintu ng'ebyo nga ŋŋenda kuwali waliwo omukwano gwabaddewo agundi alina ezo essimu ng'atuula mu katebe n'amulaga bulungi nnyo Asiya n'akomawo n'agamba nvuddeyo wa mukwano gwange naku nga 3 sizinawera nnya mbaddeyo wa mukwano gwange naye nvudde naye nze olunga olusaasiya nga bwe nakiwulidde bweti twatwade twakasuka mu ddwaliro ne bagamba Asiya dokita n'agamba Asiya olubuto luliko ebituli dakiika y'emu abadde awuyana ng'ali muki ng'agamba mpa ku maama mukwateko abasawo ne bamugamba agamba tomugamba maama tekujja muwa tujja muwa maama kati olumaliriza Asiya oyo kubanga ekintu ekyo kirabika kimuluddemu ekyamusazesaze ki olubuto ekyenda kye kibaddemu buli omanyi obuto bwekiba busalasala ki aludde nakyo okugabadde wiiki ngeki emu naye Asiya nange otulese bubi mukwano ate tugenda kudda tutya nampeta ekyemirembe kubanga obadde muntu w'abantu nga mukakojjawo mukama akwebaza emirembe Asiya mwana wa mulamu wange kyenzaala abaana